Abatuuze okuva ku byalo 7 okuleka amazzi, Katovu, Kakoma, Kiteesa n'ebirala mu disitulikiti y'e Rengo beebakedde okwekumamu ogutaaka nga bawakanya ekyamutuuze munnaabwe okuziba ekkubo lye bakozesa. Ayogerwako ye Deus Kiberu ng'ono yaliko omumyuka wa ssentebe wa disitulikiti y'e Rengo nga n'akalulu akawedde yavuganya mu kamyufu ka NRM ku bwa ssentebe obwa disitulikiti eno wabula n'ava mu lwokaano ng'alumiriza obubbi obuli mu kibiina kye ki NRM. Kati nganzo wa boda amasaabaze era nonyezawo okulikono tevora wanetolodde nti kati abatuuze ababadde bakutte ebitiiyo amajambiya ensuuluulu n'enkumbi bakedde kwekolamu mulimu ne basomba amayinja gonna agabadde gazibiddwa mu kkubo lino lye bamaze ebbanga nga bakozesa. Mu bibanja by'abantu mu poloti z'abantu lino ekkubo libaddewo okuva mu Kyekinaana yazimba n'amalayo ekikomera kiikyo naye ate aliseetula nno badde mu kikomera munda okuli geeti kati omulwadde basobola omuvugawo ssaawa 5 nga ye yasibyewo geeti. Bano bagamba nti omukulu ono alabika obutamuwa kalulu kwe kwavudde obuzibu. Amakulu gaggala nti gali mu kyapa kye oba mu kibanja kye ye gy'ayise okutuuka wano abadde ayita mu bibanja bye mu byapa bye byokka. Ekkubo lino lye lituusa abantu ku nzizi ezikwatiridde ebyalo bino abagenda mu maka gaabwe kw'ossa n'ekifo ekikuumirwamu abaana abataliko mwasirizi. Abantu gye basena amazzi waliyo enzizi z'abantu kati ekkubo bwe baligala n'abantu bennyini baba bakosebwa. Tulaba wano wetujja ekyokulya oliyo mukama waffe nze buno obudde ndi wano nina abaana abakolawo ng'abaana mukaaga nina abasala eri wansi bonna balya ku kino n'ab'emmotoka betuwa emirimu okitegedde. Kati bano basabye abakulembeze babayambeko ku muntu ono obutaddamu kweyisa mu ngeri eryo. Gavumenti abantu nga bano nga Kiberu Deus aziba amakubo g'abantu naye bamukangavulemu kubanga ffe tumutya olw'okuba bwe bali mu gavumenti. Kiberu gwe balumiriza atuuse ku kkubo lino n'atandika okukwata ebifaananyi nga yeeyambisa essimu ye wabula abatuuze bamwolekereza ebigambo okutuusa lw'abeetegudde. Kiberu atubuulidde ensonga lwaki yasazeewo okuggala ekkubo lino. Bwe baatuuka nga tawuni kanso emaze okufuna ssente zigenda okukola amakubo naddala ekkubo lino lye bayita Kakoma Kiteesa Kiberu Road ne bamala otuyitamu tusayininga kye tuyita consent form ezikkiriza nti mpadde ekitundu kyange ekkubo liyitemu ne bagaana okusayininga consent form era ne bagamba bo tibakkiriza luguudo okuyita mu ttaka lyabwe. Ono agamba bano bennyini baayitibwa ku nsonga y'ekkubo lino ne bagaana okulabikako nga kati yeebuuza lwaki ate kati balikaayanira nga liyitana mu ttaka lye. Ategeezezza nga bw'akyalina n'amakubo amalala ng'agenda okuziba. Era mu maaso awo nekwayiwe ngenda kusibawo kubanga nze nannyini kyapa nze nannyini poloti nze nawaayo ku lw'obulungi bw'ekitundu na abuuke asobole okutuuka mu ttaka lye amanye nti ettaka okuwaayo ettaka ku lw'enkulaakulana y'ekitundu ku lw'ekkubo naawe gy'oba oyita oba toyita mu ttaka lyo.